Olunaku olwaleero lwa Monday ennaku z'omwezi ziri 22 era nga Bobi Wine bw'atyo mutaka mu Makindye Division era nga eno agenda kutandikira Makindye West oluvannyuma amaleko ne Makindye East naye nga program agitandikira Kibuli ew'Omulangira Nakibinge awatali kubuusabuusa kwonna. Bwe yajja Rubaga yagenda Mengo olunaku lw'enkya His Excellency Omulangira yasimbye embuga asooka Kibuli naye abantu tujja bagamba nti bagende abantu bajje kuki kusinzira bana abaselectinze abanagenda Kibuli. Kale bw'atyo agenda kusookera ku kisaawe kiri ekya Lukuli Lower Grounds Makindye West. Kakati olwo era wano nga bwe batugambye nti asookera Kibuli tisa abantu bonna nti bagenda kugendayo bagenda kubayo abo abali selected ate nga ku mulundi guli yasookera Mengo ng'agenda Rubaga mu constituency zombi naye ebyayo tebyali birungi yali n'akamu byalimu ebirumira naddala amagye nga tegakkiriza bantu kubeera ku nguudo era nga Kibooko wano yakaaba bakuba abantu ne babajjako n'amasimu abaali mu mmotoka abaali barikodinga byonna nga bwe mwabiraba nti kwali kuyiwa musaayi kwennyini. Kati okwewala embeera efaanaganako bwetyo Bobi Wine bw'atyo ategeezezza abantu nti okwewala ebyo bwe kiba kisoboka baali badde bamulindira eyo ku bisaawe Makindye West Makindye East bagende ku bisaawe awalina okubeera kugamba kubanga abasirikale bayizira kukulaba ng'oyimiridde ku kkubo bajja kukuba amazzi agabalagala. So ne president waffe yatukubiriza nti tubeere mu bisaawe abatusanga ajjayogere gye tuli kubanga poliisi n'abo by'okwerinda muganda wange ensonga kaseba kulaba ku kkubo wabula ekyasinga okunnuma kwegamba jjukira nti abantu bookya enkoko ku kkubo bookya kasooli abatunda embeera ezindi za popcorn n'ebirala abayaliridde ebintu wansi abayiiya akawogo amagye ne poliisi bo baleeta buleesi bimotoka nga babafukiriramu amazzi agabalagala emaali yaabwe yonna ng'efa kuba kati eyo enkoko oli ayinza ogisuula era ajja gigiragirako bw'ati addemu agiguza abantu. Kati embeera munange bwetyo naye nga program yo bagituwadde bulungi nnyo era bwonna obutambi mbulira wano okusobola okwewala oba oliawo ebizibu naddala okulumya bannayuganda abatalina musango. Teweerabira Hillside View Apartments wali ejjanyo ku kyaki wano wali apartments ennungi ennyo ezinyirira okuzaama tuuka Namulanda Kitendeka Jansi buuza ejjanyo ku kyaki transport wabwereere naddala ng'ova ku airport ate nga ne maintenance palace balina solar system zizonna ge ziwali badde weetaaga balina ebyamazzi balina ebyamasannyalaze byonna ne ttiimu ey'abakugu esobola okuyambako okubeera nga babyesitoolingayo. Okay, kakati program etambula etya tugende tutandikira Makindye West era abaana batandise dda okubeera nga beejaga batandise dda okubeera nga balaga baasuzeeyo. Agenda kuyitira Munyonyo bw'ava Munyonyo bamuvuge bamuyise mu Buziga bamutuuse wano Erukuli ate bw'anaaba avaawo ng'agenda ku gundi ku ground endala ya Honorable Mulyannyamba Makindye East era bagenda muzaayo wali ku water pump bamutwale Eggaba era agende ku venue ye mu bimpimpi ku miruka 22 egya Makindye yonna division. Gavumenti eno ne security yaayo bamuwaddeko emiruka emeka 3 gyokka mwayingirira ne mwafulumira. Muganda wange bagamba nti kati ku side ya NRM bagamba kibi kigwana wala tetwesembe muyisaawo bwe tuti kiyita mu lujja naye security batukakasizza tiimu etegeka eya Bobi Wine eya NOP batukakasizza nti bakkaanyiza ne security era ne bamuwa bulungi nnyo waayita na buli kimu teri kuba bantu. Bulo convoy yazze ngene mu 13 za police n'amagye ne bakkiriza nti kino kyekifo we tulina okubeera n'amakubo ge tulina okuyitamu n'enteekateeka zonna twakkiriziganyizza era baganda baffe abo tetubasuubira kutusumbuwa tetubasuubira state kubakozesa nsobi tibajje babeere nga bataataganya abantu baffe tubaga tutambule ku bye twateesezza okutambulira ku bye baateesezza naye ebiseera ebisinga obungi poliisi yeetera okuva ku ndagaano beekwasa kimu Bobi Wine ate kakati abantu bamwagala nnyo abantu bamukuŋŋaanirako kakati ate eyo bagendako kakati bakkaanyizza batubulire wagenda okuyita
era eyo gyagenda okuyitira. Ne Bobi Wine kennyini nga akozemu ka risk management n'ategeeza abawagizi ba NUP abattanira enkyukakyuka nti bannange bwe kiba kisoboka mugende bugenzi ku venue kubanga kya bulumi nnyo munnange bano abasajja tebalina kisa yadde n'akamu bo balinze kugamba buli kamu munnayuganda tolina kubaako gwewagira tolina nagamba nti oye oba kubanga eyo teba NRM so singa ebadde NRM Museveni ngoba akubye kalaale wabuno bulale bwe bakuba bo bennyini nga bakuŋŋaanyiza abantu bakunga amagye ne poliisi babawerekera era ebikujjuko babiyisa mu makubo tewaba buzibu ne munnange mmwe muli ba opposition muli ba musangu muli basibe oba okitegeera babalabanga ebivve kakati nga bwe nkutegeezezza nti mu kusooka asookera Kibuli bw'ava eyo agende ku kisaawe ekyalukuli Lower Makindye West eyo munnange gwali side zeeyo gyogenda okumusanga ate nga bw'ava eyo okugenda Makindye East ku kisaawe kiri ekya St Charles Lwanga Ebbunga awo agenda munnange okubeera naye nga abantu basuze mu masejjere era nga embuzi bazisaze naye jjukira nti bano bo bantu buntu be bawaayo ebyabwe oli ajja n'agamba nze kati ndeese ennyama yiiyo tulye kati ndeese bino tulye balinze Bobi Wine era obukeeredde ennaku z'omwezi nga 22 olunaku olwa Sande lwonna basuze beejaga kati ne Mande bamulindiridde teri kuba bantu okusinziira ku nnyinnyonnyola gye batunnyonnyodde nti patrols azzenga 20 kani imagine 20 bazze kukakasa nsonga bannange ne bano bakola nnyo olw'ensonga nti bakolerera bali mu nkola ya save my job bo bakikakasizza nti mu butuufu Bobi Wine agenda kubasuuza akagaati agenda kubajja akagaati mu kamwa abasajja banyiivu bonna bakolera wamu n'amagye poliisi bonna balanga ekintu eki era atakkirizaganyiza nabo owa prisons bamugobye Kopo Ampe nti bino tujja kubiraba mu mboozi zaffe eziddako oba oli awo naye nga ekituufu kyo kiri nti bunkenke bwennyini ebyali e Lubaga osobola okubivunjisaamu n'ofunamu ekiyinza okubaawo olwaleero kubanga jjukira nti amagye bagayiwa butereevu mu kibuga baleese abalala ba poliisi naye bandebikidde nga abanaffe nnyo naye tujja kubirabeera mu mboozi zaffe eziddako awo kusinziira kubanga mbadde siriiwo mbadde ninako ate wendi naye olwaleero nakomyewo tugenda kuba nga tweyongera okulaba ddala biki ebigenda mu maaso. Mukama Katonda akuume tusengane mu mboozi zaffe eziddako.